nga ffenna kutukakatako nti tugenda kufa, omuntu yandifudde kiseera ki? Nkakasa nti omuntu yandifudde mu kiseera abantu babadde nga bakyamwagala, nga bakyasobola okugamba Allahumma ghfir lahu warhamhu, nga babijjira ddala ku ntobo y'emitima gyabwe. Ku lw'ebyafaayo mu bantu bannamityana ne bannamubende, Sheikh Ismail ono abadde atambulidde ddala bulungi, ozi n'okufaananako ng'omugenzi taata we, Allah amusaasire, Sheikh Sulaiman. Era nga toyinza kumwogera ne bw'obeera eyo wansi mu Aqsal Qarya, eyo wansi eyo n'ogera ku Sheikh Nkata nga abantu bamumanyi. Naye ng'ekimumanyisizza si biduula, si masappe ag'ennaku zino, naye nga abadde abeera muhadharaati ezirimu taalim, ng'asomesa abantu, ng'asomesa duruus, abeera mu ddarasa. Bw'obeera nga mu bulamu bwo nga siira zaatiyayo etambuliramu ebyo, banaga nti Sheikh tugenda musangawo nti wano, tuba tulabira ddala nti Allah amusaasidde, n'abeera nti atuuse okujjululwa nga akyayagala. Tugumye ne aya Allah subhanahu wa ta'ala gye tusomye, yaga nti wabashiri sabirin, kubanga guno muswiba ogw'ennaku 2-3, naye nga bw'obadde omugoberera bulungi mu mwaka guno gwennyini, abadde amaze okutulambika n'aga nti okufa tekuli wala. Abadde ayogera nnyo ku kye bayita okufa, era nga atugumya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga yamusaasidde, we yafiiridde nga naye mugumu. Era bw'owulira information y'abamulinaanye okumpi, nga tasabangako kubeera nti abeera walwale mu mulambule ebbanga, ng'asaba abeere nga bwe kuba kufa Allah mujjulule mangu. Ebumu ku bubonero obumu obw'abantu Allah subhanahu wa ta'ala yasiimye engenda ye, ate n'omugenzi n'abeera nga yasiimye okugenda kwe. Wasiyati ilaikum ayyuha alfudala, ab'ebitiibwa abali wano, neeraamira nammwe naddala ffeeno abasigadde eno, ogera ne Sheikh Anas ono imaamu, ne mugamba nti ofunye ekizibu, obadde okulembera n'omusajja ne bayimaamu abakulu abali wano, nga mukulembera musajja alina tawassut owa wakati, talina muvubuka gwatunuulira na kizimuzimu, talina mukadde gwalaba mu ndaba etasaanidde, abadde talina gwaziimuula, ate nga bwe biba byayirimu bw'omubuuza mutuula ne musomagana. So kyakulabirako kirungi, ate kituyambye nti kibadde wano waffe mu Greater Mbende. Tusaba abaddamu okukozesa ebituuti ebyo oluvannyuma lwa Sheikh, era bakyagenda mu maaso okulaba nti tweyambisa omukisa gwe, okulaba nti ebitiibwa bisigala ku kituuti ekyo. Bamasheekh abavudde Kampala bakyali wano ddala
salasa ya sheekh ebadde ekwata okuva ku lwokutaano abantu nga basala ejjuma gye bali eyo naye nga badduka bajje wano bava wala eyo mpuuyi n'empuuyi era bali wano abayizi bannafunzi bangi ebbanga lyabadde abakutteko ne tusaba allah subhanahu wa taala atuddizeewo abantu abanagenda mu maaso nga batwala ekyo kye tulabidde ku sheekh. Sijja kuwanvuya kusinga wano eddoboozi eryange ne bannamubende kutwaliza wamu ne bannayuganda ekyetuleese wano kubeera abajulizi na kusaba allah subhanahu wa taala asaasire mukulu waffe oyo muto wammwe muganda wammwe sheekh ismaila sulaimani nkata. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanziza nnyo ebigambo bya muganda waffe Sheikh Sensuku District Kadhi w'e Mubende byajjukiza eri habara eno. Akaseera kano kaseera kannaku, kaseera kanyiike olw'okugenda kwa Sheikh Ismail Sulaiman Nkata. Omusajja akoze obuweereza obw'emyaka emingi ennyo. Abasinga obungi ku bali mu hadhara eno Sheikh Ismail Sulaiman Nkata mumutegedde mu sizoni ya social media ng'etandise, WhatsApp nga zitandise, ne mu kiseera awo yatandikira okuvunula Qur'ani mu audio yonna n'agivunula n'agimalako. Naye obudde obw'okuva ku social media ng'etandise n'obudde bwe yatandikirako obw'emabega bukubisaamu emirundi ebiri, kubanga social media egenze okujja ndowooza Sheikh avunudde na Qur'ani haafu yaayo mu tafsiri we bw'asomesa, naye nga yali yagisomesa dda n'agimalako ne bagisoma ogwokubiri neggwako ng'asomesa tafsiri aya ku ki aya ku aya. Nkakasa nti buli muntu yenna ali wano bwe bamutuuma okuwa obujulizi ku Sheikh Ismail Sulaiman Nkata nti atuukirizza, nkakasa nti abasobola okuyimirirawo ne wawa obujulizi obwo bangi. Tusaba Allah jalla waala amusiime olw'obuweereza bw'akoze, amusonyiwe ebyo ebitagenze bulungi mu bulamu bwe, amuyingize jjana, ate naffe insha Allah taala tusinkane naye mu jjana nga twejjukanya bye twayitamu mu nsi muno. Akaseera kano mukkirize nga puroguramu endala eddako nga bwe ngendo gibanjulira, ngira nsaba DJ ogire ng'ossaamu ku erimu ya Sheikh insha Allah taala nga bwendeeta puroguramu endala. Nyumba si kyeyagalire liman istata ilaihi sabila. Singa owulira nga ziwano Sudaani zitandise okuwera, tebakugambangako kujja ekiri wano mu butuufu obusiraamu tukusaba Allah atuwe tubutegeere. Baatugambye nti muwangaale ku nsi ng'abagenyi, kun fi dunya ka annaka garib, ku nsi muwangaalireko mu mbeera ya bugenyi. Eri omugenyi asobola okugenda n'alwanira gye yakyadde. Singa olaba omukazi n'omwami nga bakyadde ku bugenyi batandise okulwana, obatwala otya? Naye wano we wali abagenyi be bagamba nti muli bagenyi naye nga buli lunaku balwana. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Njagala ntwala akaseera kano
mpite Sheikh omu ku basheekhe Sheikh Ismail Nkata babadde atambula ennyo nabo mu darasa ez'enjawulo nga bagenda okusomesa Dubai, South Africa wa ajje biidhnillahi taala abeko obubaka bwatuusa muhadhara eno. Nja kuyita Sheikh Mafu ojje obeko obubaka bw'otuusa ng'omu ku basheekhe ababadde bakola ne Sheikh Sulaiman Nkata mu duruusu ez'enjawulo. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. يقول تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah tumwebaze w'ekitiibwa jalla jalaaluhu atuleese wano nga buli ali wano enteekateeka y'okuva Sande ewedde tebadde yakubeera wano ne Allah olw'okuba nti alina amaanyi la yusalu amma yafal tabuuzibwa ku nteekateeka gy'abaasazeewo kola nga bw'ayagadde. Tumwebaza Allah olw'obuwangaazi n'obulamu bwawadde omusomesa waffe Sheikh Ismail Nkata. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ayisize ku birungi by'abadde ng'akola n'okusomesa n'okwewaayo. Allah musiime naba byakatambike olunaku olw'eggulo bwe buli ku social media buli wamu ne bwe yabadde ayogera ku lunaku olusooka mu Kabuli yakontodde namu yabadde mu muzikiti gwe wali munda bwe twagenda Sekabosa guli munda awo ng'ayambadde ejjuba ye n'agamba ekiro ekisooka mu Kabuli n'akontolwa namu ekiro ekisooka mu Kabuli ng'ayogera tamanyi nti olwaleero tugenda kubeera nga buli ayogera buli ateeka ku statasi buli ateeka ku mukutu kuliko mukadde waffe Sheikh Nkata. Baganda bange bwe bugenda okya olunaku mu nnaku nga nze naawe ffe be bateddeyo nga Allah naffe atujje mu nsi mu bantu betubadde tusuubira nti bandibanga basobola okugenda okusooka mukadde waffe mwebali babadde balwadde mwebali bali ku ndiri mwebali bali mu ICU bali mu myezi 2 bali ku oxygen seeka babaddeko olunaku lumu n'obutawera Allah yamutudde. Abaye Allah ina bye yeesigalizanga ye wiiki ewedde lwabadde lwa Sande saawa 12 nayogera naye ku ssimu era kakasa family ejulira kubanga ne bwe yalwala ndabika ndi omu ku basooka okukubira musajjawo abadde akwagala abadde akwogerako naye bwe namukubira essimu abadde musajja nga ebintu bye byakusaaga naye nga bya ddala. Waliwo omulenzi omu yawandiika Qur'ani n'omukono n'agimalako okuva ku Al-Fatiha paka ku surati Nnaasi yonna n'agiwandiika n'anoonya baseeka ba Qur'ani bagikakase n'agenda waseeka Bukenya n'amugamba genda mu maaso n'agenda mu maseeka n'agenda n'agamba nenninnya emmotoka n'engenda waseeka Nkata mmunoonye
naga nentuukayo nanyaniriza bulungi nnyo era mu mbeera ya kusaaga tuli mu kunyumyamu naye bwe yatuuka namuga seeka ekindeese nawandiika Kurani yonna ng'agiina nnene seeka ekindeese gikakasa ngiwandiise seeka namugamba oleese kukola ki nti ogikakase namuga nze tonfunisa misango namubuuza adiisi olina mmeka namuga eyo lwali byesonyi genda okwata adiisi namuga kyera oyagala kukola mulimu gwalero balimamu Shafi mbugoba okukola nze ndekera kompyuta ndandike somayo sijja bikakasa genda mu mbeera ya kusaga kati bwe yanyumiza emboozi eyo eyawandika Kurani eyo musanga muga nti omanyi tuba tukola kankubire kuseekawo mubuuzeeko namuga seeka nanga ogamba otya seeka wandi muga gyendi nanga nti owaaye kyaha ndina musajja we yawandika Kurani n'Oluganda nangamba oyagala ebyonoonese salamu aleikum najjako mu mbeera ya kusaaga wallahi omusajja oyo abadde mulungi omusajja oyo abadde ayagala okusomesa ate omusajja oyo abadde yasoma ebintu nga babitegeera obulamu bwe bwonna bw'otunuulira omuzikiti wabadde asomesa mu njulire yagamba mubeeramu n'abantu abatasukka 20 ng'ojjeko lwazze wano ku subuhi infact neero yagwa femirega yasooka nakusomesa ku makya ogenda mu nnimiro okugwa yasooka nakusomesa ku makya abadde teyawukana nakuweereza Allah we era n'olwalero lwennyini ku Sande abadde alina Zoom ng'alina okusomesa ab'e South Africa ng'ali live era abadde alina okugenda e Kampala agisomese n'olwalero puroguramu ye tebadde yakwenda tebadde ya ssabo ebadde yakuweereza Allah we Allah ajulire musajja oyo abadde akola ebirungi era kyova olaba omuntu bw'oba omulungi n'oweereza Allah takuvaamu n'essaawa esembayo asinza okuteeka amaanyi mu kujjanjaba omusajja ono from day one wuuyo yavudde Bungereza buko tula kusalaamu oyo yazza azza bibye kuwummula bibye ne Allah nga kyowaaye janjaba ku musajja ab'Ebungereza bwe twogerera balumiddwa nnyo oyinza ne mulaba omusajja gy'afubutuka abamuganyulamu b'Ebungereza in fact abadde agenda na London era simu zabadde akubowaaye ab'e London banjagala tugenda naye nze mbuuza bamwe nina okuba ne bank statement nze nga sibirina tukoze tutya Allah amusaasire abadde alina omukwano omanyi bwe bayagala okutegeera omuntu mbakera tugamba tambulako naye musajja ono ntambuddeko naye South Africa emirundi 2 mbaddeko naye Sudan mbadde ngenda naye Dubai naye omusajja oyo abadde mulungi mu May abadde agenda America naye ng'ekimutambuza tagenda kusuubula talinayo business ojja kwekanganga neyo talinayo bantu be naye ng'ekimutunze Kurani ye muganda wange Sheikh Bosa yatero tugamba twali yiganga naga nti omuntu yali badde abaawo ne ligase gwe kiki bagenda okwogerako nga Allah akujjuludde omusajja oyo abadde alina n'essabo emmanju omusajja oyo abadde mwenzi omusajja abadde mulyazamanyi omusajja abadde wantala omusajja nga bye bakwogerako naye omusajja oyo abadde musajja mulungi to the extent nga bwawulira ebiwuluguma wawulira ebikankana nga kubira essimu salamu aleikum nkwegayiridde tobeera mu ntalo somesa busiraamu Sekabakari nga bwegambye nga tujja somesa busiraamu so terubira kwogera ebigambo buli aliwo nasobola okumwogerako ebigambo ate ebyenjawulo ate abadde alina okukkiriza era mu butambi olwali bwendabye age wadde ndi musajja mukulu naye nange nina abaana abato bensomako era waggulu babadde bataddewo Dr. Senjala ono nga bataddewo ne Seka Sudiiki nagamba nange abo mbasomako omwalimu okukkiriza omwalimu munne bweyogera ku mwalimu ewali omwalimu owulire naye abadde akkiriza nti oyo nga ne bwe babeera waali n'owulira omwalimu ayogera ku mwalimu yabeera sayidi yeyo omwalimu nedda omusajja nze musomako gwe mwogerako nze musomako musajja abadde mulungi ekirala nga mpunzika abadde musajja yakkiriza okuweereza Allah omusajja ono amagezi g'abadde nago n'okumanya kw'abadde nako abakuyingira kibuga awo yali badde mwavu naye bwe yava Sudaani Imam Kasozi yaŋŋambye yasinga
wosomera Sudan yasinga navaawo bamwogeddeko okusoma n'agenda e Riyadh n'ava e Riyadh n'agenda Saudi n'asoma sharia naye bwe yavaayo teyasigala mu kibuga yakomawo Mitiyana naye ku maanyi n'amagezi n'obwongo n'okwagalwa kw'abadde alina abakusigalawo mu kibuga naye wano bw'ajja e Kampala akuba akasera nti owaayo nzija anti nze nsulawo nti naye nsulawo olumala ddalasa nzirayo nga ye ekimuluma ne bw'aba asuze Kampala omutima gumuluma komawo wano kusomesa abantu b'Emitiyana. So baganda bange bibitiibwa muganda waffe tumusabire. Ekyokubiri naffe tweteeke mu ngatto nti Allah bw'aliba akututte ogenda naki okakanye puresha ku duniya omanye naawe essaawa yonna ogenda eyali omulamu wiiki ewedde essaawa 12 n'abeera omulamu ku Mande n'alwala bwe bamuleeta Kodi Kampala we twali buko ne bamuleeta oyo nagaana edda omuwalimu wano si we mwagala n'amutwala ekibuli n'amugjawo n'amutwala ensambiya bwatyo enteekateeka ze mbadde mpulira naza kumufulumya ate bamutwale n'omusajja ono Imaamu Kasozi kala nti tumwagala bwe tuti ng'olaba omukwana abantu gwe balina kuseeka nkata seeka waffe nze ku ssimu ndabika mpezaako $1.5 nga n'abazimpa sizimanyi naye nga seeka zituweere kuba era avunaanyizibwa ojja n'ozinzijjako abazimpa boza zituweere ku famire seeka waffe ab'ebitiibwa tusabire omusajja oyo Allah amusaasire nga bw'ayogedde Sheikh mukama waffe Chairman agambye tabadde na malala bino bya social media bigenze okujja bimusanze olwedde ali ku mulimu bimusanze olwedde ali mu kwogera sekazakiraga nti bino bigenze okujja ng'olwedde kyokka kye yakola gw'olinayo omulimu gw'osobola okuyimirako mu maaso ga Allah bwana mulimu ogusinga obulungi maaso ga Allah adwamuha gwe mulimu ogugendera wa inkalla ne bwegubeera mutono omusajja yavuunula Kurani eyo nga talina kamera nga zino za salaamu talina nga zino tauba talina za shukura n'endala nga avuunuza kasimu ke kwabambuza wavuunula otyana na rikodinga nga n'akasimu kange aya ku aya bwe yamaliriza n'amanya nti kati bino alina okubisomesa obulungi n'addayo n'asoma Oluganda lw'anaakozesa okuvuunula Kurani n'asoma lectures za Luganda n'amala obudde n'akomawo avuunula ekitabu kya Allah. Omusajja wa Allah amusaasire naye Allah bw'atu alayirimu mpola kutwala abantu baffe olwaleero bwe tugamba nti buli seeka ali mu kabuli komawo ekidala kino kiyinza okujjula abawalimu. Allah amusaasire bwe bagenda omwaniriza be bamuzaata nti owai nawoze be ba Sheikh Abdul Karim nawoze bano abantu baffe bagenda era munakuwalenga nnyo musabirenga nnyo nga mulaba abawalimu baffe baggwawo basheekhe baggwawo. Sala Allah subhanahu wa ta'ala asaasire mukadde waffe amuwejjana nga tamubaze wadde omubonereza. Wa salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabo Sheikh Mafuto yanziza ebigambo ebyo nyongera okwaniriza abakungu bazaabaza okutwegattako mu kukungubagira Sheikh waffe ndabye district kadhi w'e Mubende Sheikh Sensuku district kadhi w'e Mityana Sheikh Bashir Luwenda naye waali ndabye Sheikh Abdul Nasir district kadhi okuva mu office ya Supreme Mufti ekibuli naye waali nendaba neba Sheikh abalala nga bwe naba bannyonnyola inshallah taala naye nga be bamu ku bakulu abali ku mukolo guno abazze okwegatta naffe mu kukumagubagira Sheikh Ismail Nkata. Akaseera kano nsaba mukkirize mpite imaamu w'ekifo kino ajje atuuse obubaka bwe kubanga Sheikh Nkata omulimu gwe gwonna ogumutumbudde agukoledde mu muzikiti guno okumala emyaka egikunuukiriza 30. Era nga Sheikh Tamale bwajja nsaba n'abayizi ba ddalasa ya wano Emityana ababadde mu ddalasa ya Seeka eyo okumala emyaka bensinga okumanyaamu abasatu ye Haji Sulaimani Katumba
Haji Kaggwa ne Haji Kaweesa abo bayizi bankalakkalira baaliwo mu ntandikwa paka olwaleero inshallah ndowooza omu ku abo abasatu agenda kujja atuuse obubaka bwa darasa eno inshallah taala. Naye nsaba buli ajja eddakiika zinkendeddeko muwa eddakiika 5 inshallah taala. So Sheikh tafaddal. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله وإنا إليه راجعون. تتعلموا وكفي بمكد وفي بشيخ بانجي okuba mukadde waffe yafudde boogerako bulungi bwe naye nze ngenda kujjukiza mu ddakiika ze wampadde kyenaaba sivundudde sheekhe wajja kukubuulira ekikwata ate kuggwa asigadde era nze sirina bingi byenza kwogera ku sheekhe kubanga sheekhe mutabani wange mwanyina zaamuyonsa tuli naye awo era mu myaka gyange egy'obuvubuka 18 gye nalina ffe twamusitula okumutwala ewa mukoddomi waffe sheekhe Kalawi okufumbizaayo manyinaffe. N'olwekyo sirina byenza kwogera bingi bikwata ku mwana waffe olw'ennaku gye tulina. Naye baganda bange katukozeseeyo ebigambo bino bajja bavuunulira bennaaba situuseeko olw'obudde. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك خلدا أفإن مت فهم خالدون. وقال الله كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بخير وشر فتنة وإلينا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا. katugende aya ziri bajja babuulira olw'obudde bw'olaba eyakwadde omuzindaala asitukama aba atakusika naye ng'ate ekyalina bwana akikola ate akikutte yeyamuyonsa ekyo n'amala gakiiraawo naye olw'ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mwenna abali wano abagambye ky'okufa kwa munne gw'akyali omulamu kikumala okwebuulirira nakyo. bw'abeera mukadde waffe nze gwempita mutabani wange Sheekhe Nkata bw'obadde omulaba n'ekisa kye n'amaanyi ge n'obuyivu bwe nga Allah yamulwazizza n'atabaako na ddoboozi lyagamba mukyala we wadde abaana be n'ataddamu kwogera kigambo manya nti buyinza okukeera enkya nga naawe okutta obuufu bwe bumu. Ekidiira ekisembayo bannaffe abakozesa essimu zammwe zino zeffe abakadde tuziyita seereza muzikozese bulungi. Tonalaga amatula kigambo kyotolinaako mutolina magulu. Muzikozese bulungi. Muyinza okuba nga mwayagala mirembe ate nga mujja zifunamu azaabu ewa Allah kuba buli lw'ozikozesa n'oteekamu ggwe byeyagala ng'omuntu n'ova ku mazima g'ekintu omuntu ky'abadde asomesaako gwe Allah ayinza okukuteekako ekibonerezo. Essimu zammwe muzikozese bulungi. N'obugambo obwo obutono nsaba Allahu jalla waala ng'ekisa kye kyakulembera obusungu bwe asonyiwe mukadde waffe Sheekhe Nkata bw'abaako ebintu bye yasobya by'ataatereeza ng'omuntu nsaba Allahu jalla waala omuddu we oyobeere ng'omusonyiwa. Ate tukusaba ebigambo byonna babyogedde nga bawa obujulizi nga nange mpa obujulizi kubanga mbaddewo okuva lwe yazaalibwa paka olwaleero ebirungi byonna byakoze obeere ng'omusasula musera. Allahumma ja'al qabrahu rawdata min riyadil janna
ولا تجعله حفرة من حفر النيران آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebo tuyanziza nnyo imaamu omukulu ow'ekifo kino. Ebigambo ebyo tubiwulidde bulungi. Nsaba mukkirize ndikogonaizinga okubaawo kwa deputy kadhi wa disitulikiti y'e Mubende Sheikh Abdul Nur Kaoya, mukadde waffe Sheikh Umar Bakari naye namulengeddeko awo, Dr. Adam Senjala sebo Sheikh nawe tukwaniriza, Sheikh Muhammadi Matovu Sheikh mukulu sebo nawe tukwaniriza, mukadde waffe Sheikh Musa Sebumba nga y'omu ku trustees b'ekifo kino, ne bamashekhe abalala mu bitibwa byammwe ebyenjawulo, Shebo Sheikh Bule Imaamu ku Masjid Madina wansi, mwenna tubalengedde. Njagala okusaasiramu mu ngeri y'enjawulo, okusaasiramu Sheikh Mustafa Zaidi Mujabi olw'enkolagana ng'oggyeko Oluganda n'enkwatagana gy'abadde nayo ne Sheikh Nkata. Sheikh Mujabi tukusaasidde nnyo olw'okufiirwako muganda wo ate mukwano gwo ate Sheikh wo. Nsaba ba obbi bano abajja basoma ne Sheikh Nkata wali mu Kibaati, ssomero we lyasookera nga terinavaawo genda mu Kiyinda, era ate babadde bayizi be mu ddalasa eno emyaka gyemaze aja n'agitubulira oba 3 oba 2 mu emeka gyamaze ng'asomesa ku muzikiti guno. Basebo nsaba mujje musembere wano mutuuse obubaka bwammwe mu ddakiika 5 zokka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mujje tusembere wano. Allah tumusaba ateeka okusaasira ku muganda waffe Sheikh Ismaila Sulaiman Nkata, amusaasire musonyiwe ebyamusobako ng'omuntu bw'obeera. Sheikh Nkata tubadde naye ebbanga, twatandikira wano Sheikh Zakaria ye abuuseewo, twatandikira awo mu luguudo olwo okuyingira wano omuzikiti omukadde we gwali, nga wetusomera okumuleeta okusoma nange batuleeta lumu 1968 netujja tutandika okusoma wano. Mbadde musingako kubanga nze February 4 nja kukoona emyaka 61 yata abadde ayingidde 6. Olw'ensonga eyo Seeka tubadde naye emyaka okuva olwo agisula Katumba, ali Nkalubo, ate bwe twamala omuntu Abanyarwanda balina kabayita akasunzuguro akanyoomonyomo. Omuntu bw'osoma naye ojja n'omunyooma nga tomwagala bw'ati omuntu bwemba okula naye omuntu obeera naako. Naye twabeera ne Seeka Nkata n'omukwano ogwa Namaddala, n'agenda n'asoma n'akomawo ne tutandika okusoma eddalasa gye tumazeemu emyaka 30, era nga tulimu ne Haji Sulaiman Kaweesa ne Haji Hatibu Kabale, era babadde ageraageranyizaako ng'asomesa n'agandika akati gwe Kaweesa gwe waggwako dde olinza byali ddala gwe, naye ebya Allah bwe bityo. Seeka Nkata sinda kwogera birungi bye nembimalayo, naye abadde omusajja omusomesa omulungi ow'ekisa, asomesa asaagaane mumala, ate nga byasomesa mujja bikwata paka nomumala eddalasa nga musoma emyaka ne tugitwala. Seeka abagambye mafu nti yatandikira mu kulikodinga balikodinga busangukane ate bwavuddemu ne baddamu buto. Kurani yaffe yasooka. N'olw'ensonga eyo Seeka emirimu gy'akoze ku luno ku bbalaza eno yansanga wali nga tufuna ewuzu eya Magaribi, n'aŋŋamba nti muganda
webale bino na bino na bino n'amala okubineebaza nangamba ate Allah mwebaza okusobozesa ogenda mumula konze ngenda mumula nangamba ogenda 25 ofo otulese mu tabulu ya sekukulu otulese mu tabulu y'okuyingira omwaka Allah akusaasire ne tusiibwe ne tuyingira mu muzikiti ne tusaala ate ku lwokubiri bampita nti jangu seeko omusota gumulumye gumubozze kubanga bwali balowooza nti musota saawa 5:30 ku makira twagendawo ne Seka Zakaria ntuuka wali n'obulimiro twabumunaaliza ku kitanda naye Seeka bagenda okupima pressure ng'eri 220 nembuuza omusawo nti ate omukuba overdose wamukubye eri omusota nanga nti ako kemukubye bakayita kasumulula n'obusu omuntu obandibadde bukutte ng'omusaayi gwekutte tekalina mutawaana ate eddagala lino lyemuwadde wano yagala mulete emitwalo 10 tukwedala lino lino lyemuwadde wano bajja muddamu oluvannyuma lw'essaawa 8 era kyo bwe kyali etumuleeta bwe mmala okusaala nasaalira awo ewaabwe zuuli bwe tumala okusaala zuuli nenzija akalwaliro Seeka bwe yali bamudusirizaawo twamulekaawo ne mbagamba nti Seeka kati tumutwale mutwalire ddene Seeka singa afuna omusiiba wano ensi yonna ejja tunenya era netumuleeta ku ddwaliro eddene n'atwalibwa e Kampala bamupima bamukebera musajja n'agamba nti Seeka ono afunye stroke side eno ya kkono Dr. bamuyita Abdurrahman Kayongo n'aga Seeka ono afunye stroke side eno ya kkono ate eriko emisuwa egigabirira omutima n'agamba nti Seeka Haji yamuyita Haji nemugamba nti amanyirya Seeka n'amugamba nti Seeka Allah akuwonye ojja kuwona Seeka Allah akusaasire n'agamba nti Allahumma amin laki yakomako okwogera Seeka abantu bonna baali babagobyewo nga ndiwone mukyala we ne bamulisa akatooki mu liiso lya Seeka emirundi 3 omwana ng'amulisa zeeno n'amulisa mwino ng'amulisa zeeno n'amuweta emikono ng'akubanga ali n'ataddeko olugalo lwe n'amugira kumanyiza njala nnyo okubuuza ne mubuuza nti kati awo gwe ate bw'otaako olugalo lwasobola owulira otya n'agamba nti ffe mu kisawo tulina kyempulira n'agamba nti kaakati Seeka sayidi eno katugende kati bakebere n'omutima bakebere n'eno omuntu oyo konze teyagudde n'agamba tugenze bagukebere bagenda ogukebera ne bagamba nti yakutusa obuswa bubiri ku bwongo ne bagamba obusayi bwayiseeko naye ne bagamba tujja kumulongoosa lino eddagala tugenda okumuwa lijja kukola naye bagamba nti kati ate olwo bunavubaako butya bunekwata butya ne bagamba ekyo kitulekere okwekwata kwabwo tumwagala nga tayogera nga yeebase bw'aba yazuukuse nga talina gwalaba ne mbagamba nti Seeka tunamukuumira mu kibululu bwekityo ne bagamba nti ekyo kitulekere Haji kyekizimba obwongo era ne bakikola naye ajali yali emaze okujja bwe twali tusoma wano nabagamba ne mugamba nti Seeka embulira gy'otubuulira nnaku zino emisomo gy'otusomesa tulamire olinga batulamira bweno tubeera tusoma nga tubeera mukusaaga wano waffe owulidde Seeka n'agamba nti nze era Allah yanukudde edduwaye n'agamba bano bonna bakimanyi abasomi bonna nammwe abasomere bweru n'agamba nti nze saagala kulwalira nnaku nnyingi n'abaana ntuuka obbako oli mirambo abaana bakaana ani asulawo enkya n'agamba njala okulwalira ennaku 3 baasi ngende nze ne mugamba nange saagala kulwalira nnaku nnyingi naye njagala nfe nga njogera nga nenenya owulidde ne mugamba nange saagala kulwalira nnaku nnyingi era tuzi akiddamu tulutambi muzirina n'agamba nti taata waffe yafa talina mwana gwakolomidde yalwalira ewiiki ezi 3 n'agamba nange kyenjagala Allah yakimuwadde era tusaba Allah amusaasire kulwala nange bano ne kulwammwe mwenna nze mbadde class monitor wammwe mwenna abawuliriza n'abasoma nga batudde era bakiva Bulaaya bangulira omuzindaalo nga gwange ambuliza wali ku balaza nti kati ogenda mu wumulo n'agulekera ani ne muganja agulekera Ali n'agamba Ali alina akake tutugwe Tabaalu Habibu kale Allah yeffe twagala okwagala Allah kwe kuyitamu era Allah yatusaliddewo bw'atyo naye Seeka Mafu agambye ate nga ne Seeka bulijjo akisoma nnyo nti bajja kubuuza nti gwe mulimu ki yogera mulimu gumu oyitawo ddero Seeka asomesezza abantu emyaka egyo nga bw'ogiwulidde 3 nga sikuwano bino bizze bino bya leero bino okujja ne bagamba nti ebintu afunye bakuba ebyebweru amasimu bamuweereza bawuliriza abeerino bizze luno yasomesa mu COVID mwenna abasoma mukimanyi
ng'asomesa ku makya n'asomesa abazungu n'asomesa emirundi esatu olunaku ne bamugamba nti seeka ebintu by'osomesa bingi n'agamba nti atayagala vaamu abalala basigale nga bawuliriza ekyo akikoze paka olwaleero waliwo abadde wasomeseza ku makya ku subuhi bagambye nti oba babeerawo basatu oba bana ng'asomesa abo allah amusaasire naffe atusaasire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omuzindalo guno buwambe naye seeka nsonyiwa nyina ennaku etegerekane allah angumye allah jalla jalaalu asaasire mukadde waffe kubanga abadde atusanyusa allah amusaasire amusonyiwe nze haji katibu kabaalu ono ayitibwa mwana kubanga wa mu kiganda ffe bakojjaabe maama we jjajjange ddala kakati seekondo tubadde tusoma tusomye tubadde ku bakara tubadde akasomako empapula ndowooza nga 10 awo oba 8 naye twali tutandika bwe tuti n'agamba tutandise naye simanyi aba namalako tunamalako naye simanyi tumalako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tubeyanziza nnyo abayizi ba sheehe olw'obubaka obwe muleese obukwatagana ku Sheikh Ismail Nkata. Sheikh Ismail Nkata abadde munene mu byakola naye ng'obulamu bwe obwa bulijjo ate mutono nnyo, enneeyisaaye enkolagana ye n'abantu nga ya bulijjo nga teyenkanankana kiri abantu kye balowoozezza nti kyeyandikoze eki kyeyandibadde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire abeere nga amuwa jannatul firdaus. Sebo Sheikh Abdul Nasir okuva ku embassy ya Saudi Arabia e Kampala kulengedde Sheikh Sulaiman, sebo Sheikh Isa Kiyemba, Sheikh Kaziro ne bamasheikh ab'enjawulo abali ku mukolo guno, mukadde waffe ex Mukwenda sebo tukulengedde ne MP waffe Zaake naye atuuse, sebo naawe tukulengedde ne bamasheikh abalala nga bwe nnababanjulira. Mukiza akaseera kano mpite Sheikh Bosa ajje atuuse obubaka naye ku lwa banne. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القاهر فوق عباده ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الذي عانى من سكرات الموت قائلا إن الموت لسكرات. Saba Allah subhanahu wa ta'ala angumye ku bigambo byenjagala okwogera ku Sheikh Nkata, era njagala njogera ebigambo nga biyinza okusiimisa Allah, kubanga omuntu bw'agwako omusiiba oluusi ayinza okukosebwa mu kwogera. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwe mukadde waffe, amusaasire, amuyingize ejja n'amwanguyirize olugendo luno lwakutte. Tusaasira nnyo maama waffe atuzaalira Sheikh Nkata waali mulamu olw'okufiirwa omwana afaanana bw'atyo. Tusaba Allah akugumye akuyise mu mbeera eno atusisinkanye ne Sheikh Mujjana al-Firdaus. Njagala kwebaza ennyo ttiimu naddala baganda baffe abali e Bulaaya mu diaspora abakoze omulimu omunene ennyo ne Imam Kasozi ne Sheikh Buko okubeererawo Sheikh mu mbeera gy'abaddemu.
Sheikh tutambudde naye ngendo nnyingi eza ddaawa ebweru ne wano ewaffe, era ng'ebiseera bwe tugenda mu ddaawa mu ngendo ezo nze mbadde nga muvuga ng'agenda atusomesa ng'atuyigiriza nga tasirika nga teyeebaka ku myaka gye nga mbadde mulaba, wabula abeera mu kwejjukanya na bigambo bya Busiraamu. Tufiiriddwa nnyo naddala mu kisaawe kino eky'abawalimu. Tufiiriddwa omuntu atagenze na njawukana za Busiraamu, abadde omuzimbi omulezi nga buli gwasanga afiitinga mu myaka gye. Sheikh Nkata abadde musajja kathiru nga mukola emirimu gya Allah ibaada aziyimirizaawo. Bwe tubadde nga mu safaari nga teyeebaka okujjako ng'asadde witiri, era yatusiibulanga mu ddiiro n'aga nti mmwe mukyali bavubuka, nze mpeddeyo kansaleyo wadde atirisiti era akeemu. Tetwamanya nti bwe twajja wano emitiya n'okumukyalira nti yali atusiibula, yatulambuuza buli kyonna kyalina n'emizigo gye gyazimba, era n'atugamba nti munsasudde ebbanja, ne bwe mutaziika. Twali tuzze omulabako nga bamusuzizza mu kaduukulu, bamusiba ku nsonga z'ettaka eza famire, ab'Emityana bazimanyi bulungi. Naye yatugamba nti mumpadde essanyu, mulinga abanziise, era sijja babanja nga mmaze okufa. Okumanya Allah subhanahu wa ta'ala mukasi, okuva ku makya jjo tutegeka entegeka seeka tumutwale mu ddwaliro erisembayo okubanga ddungi, mu ddwaliro erisembayo okubanga ddungi, era nga baganda baffe betugenda okukola nabo omulimu ogwo nga weebali. Saba Allah abasiime Imam ne baganda baffe abali e Bungereza ne mu America ne South Africa, naye tebwawungedde lunaku kuggwako okujjako nga Allah Sheikh amukoowodde. Simanyi wano mu Uganda abadde na Kulaani mu ddoboozi nga ye yagivuunula okujjako Sheikh Nkata yekka, abala bawandiika mpandiike, naye abadde ne Kulaani enzivuunule yekka manyoomu Sheikh Nkata, abalala abazirina mpandiike mu bitabo. Abadde mukozi wa ddaawa ateeganya, omusajja omukakkamu, omusaazi ow'empisa eza waggulu, omugunjuzi waffe. Nga ffe abawalimu tugenda kumusaalirwa nnyo ku ebyo bye tumuyigiddeko byatuzimbye. Bw'abadde ng'awulira enkaayana mu Kampala ng'akwata essimu ye n'atukubira n'atugamba nti awo temuyingirawo, musomese basiraamu babuulire kituufu. Omuntu afaanana bw'atyo muzibu wa kuzzaawo, naye tugumya famire n'abaana naddala b'Emityana. Seeka abadde agitunda nnyo, nga bwe tubeera ebweru yeebuuza ekibuuzo nti nze munnakyalo n'alituuse ntya wano ava Emityana n'enzigi eno. Tabadde musajja wa malala, abadde mukakkamu, era bwe twatambulanga naye ekiro mu ddaawa n'aga nti njagala kusula Mityana ku makya, nina ddalasa, n'alisuze ewuwo, naye kanninye takisi ngende. Naye nga ne bwatuuka ku ssaawa 8:07 akuba essimu n'aga nti mutabani ntuuse.
omuntu afaanana bw'atyo tugenda mumusaalirwa ebbanga lyonna. Njagala kufundikira n'ebigambo byange nti basheekhe tubeere bumu. Ekituuse ku sheekhe waffe Nkata essaawa yonna Allah atuyita tulongoose emirimu gyaffe nga Allah bwagize sheekhe Nkata mu kaseera ffenna ke tubadde tumanyi nti awona, naffe essaawa yonna ekimutuuseeko kitutuukako. Tulongoose tutereeze enzikiriza zaffe, tuve mu bintu ebikyamu tukole ebituufu ebigenda otwogerebwako nga bigenda tusiimisa eri Katonda nga sheekhe bw'abadde. Tumukoppeko empisa, abadde musajja mukulu naye nga buli myaka agifiitingamu. Tumukoppeko ebitendo bye ebibadde ebirungi bye tutasobola kubeera nti tusobola essaawa zino okulaba nga tumusiibula mu kitiibwa bwe kiti. Ekirala baganda bange abasiraamu naddala abawalimu, tuggwaawo tugenda. Basheekhe baffe abakulu abadde batukwasa n'ensonyi bagenze, abasinga bali mu lengi emu. Bwe munaamanya ekyokukola ne mutanyoomagana mugenda kutwala umma eno mu maaso. Abakulu batuvuddemu bagenze, bazadde baffe, naye abasigaddewo tukwate ettaala tubeere b'amazima tugayimirireko. Mazima gakaawa naye ate bw'ogatuusa ku bantu gakuwanguza nga Sheekhe Nkata bw'abadde. Abadde eno mu basajja bakulu naye ng'ayogera nti kino tekikkirizibwa, buno bwe busiraamu. Naffe bwe tuba tuwangaala tukuyimirira ku mazima, obutatagala buli kiseera, tuweze enzikiriza zaffe mu Allah. Allah ajja tumalira. Allah nga bwali omukasi ddala mukasi yatukakidde embeera eno ffenna tugiyingiremu. Okuva lwe baabise sheekhe tetunnaba kutereera, ffe ziweze essaawa 11 nga tuli eno ku makya. Obwedda ninga atakakasa nti sheekhe mufu era mmaze genda mba muzinga nenkakasa nti sheekhe Allah amujjuludde. Saba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe. Sheekhe Nkata mufu. Naye saba Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebimusobyeko ng'omuntu Allah bimusonyiwe. Baganda bange abasiraamu tudde eri Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tunywerere ku busiraamu bwa ddala, busiraamu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunyweze sunna mu bulamu bwaffe nga sheekhe bw'abadde nga agiyita niye olwaleero sheekhe mufu. Tuyulidde Sheekhe Nkata n'enzijukira engendo ze tubaddemu nga tumuzinga nga ndabira ddala tetulina maanyi, tuli banafu. Ne bw'omuteekako omuzindalo tasobola kukwanukula. Tutereze embeera zaffe wakati waffe ne Allah. Tusomese abasiraamu nga sheekhe bw'akoze. Tubeere abantu abakakkamu, bantu tujja batuusaako mesegi bagitegeere. Naye nga tufiiriddwa nnyo nnyo nnyo. Nkubamu ekifaananyi, basahaba baalisiivinga batya amawulire nga nabbi afudde. Nga bwe tulisiivinza amawulire g'okufa gwa sheekhe waffe
mukadde waffe omwagalwa waffe embeera eyo basiraamu buli omu agyetegekere nga tumanyi nti wa Allah ffenna gye tugenda okudda. Sheekhe tafudde lwa myaka nti gibadde mingi, bangi abakubiddwa puresha ne bawona era weebali, naye ekiseera kye kibadde kikoze eki kiweddeko nga kituuse. wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, bwatyo Allah bwe yasazeewo yatonda ate yajjawo. Naye tugenda kuleka mukululo ki nze naawe? Tugenda kuleka ki? Abantu bano bonna bajulizi, abantu bali ku social media mu inbox z'abantu bakaaba maziga lwa Sheikh. Allah kumutwala, ani agenda okusigalawo? afa in mitta afahumul khalidun. Bwatu Allah bwe yategeeza nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bwabanga nabbi Allah mututte abasigadde bakubeerawo, teri yagenda kubeerawo. Albaqa'u lillah, owokusigalawo yekka ye Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange tusaasire nnyo Sheikh Nkata, tumusabire nnyo, tumuteeke mu dduwa. Olwaleero kyatwetaaza fe abafunye omukisa wali mu kumuzinga oluvannyuma lw'okumunaaza. Alhamdulillah, Sheikh abadde mulungi, Sheikh abadde mulungi. Saba Allah muyingize jjana, tusinkanye naye mu jjana, atuwa okulongosa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanziza nnyo Sheikh Bosa olw'obubaka obwo bw'otuusiza ku Sheikh Nkata. Sheikh Nkata buli kigambo ky'omwogerako kya mazima. Sheikh Nkata darasa eno gy'abadde nayo wano emaze emyaka mingi, naye nze bwe namala okusoma university n'enkomawo wano, Sheikh namusanga asomesa era ne tusomesa naye ku King Faizo. Naye wayitawo akaseera nampita n'agamba, Sheikh Kyewalyanga, lwaki tosomesa abasiraamu? Ne mugamba nti se Katonda ba ku kituuti awo nga nzija ne mbuulira abasiraamu ne mbasomesa. N'agamba yawula wakati w'okubuulira n'okusomesa. N'agamba ekitundu kyaffe kye tulina ababuulize tuyina bangi, naye abasobola okusomesa tuli baki? Tuli batono. N'agamba olina okutandika ddalasa wano. Nintandika ddalasa ey'olunaku lwokubiri eya fiqhi wano. Naye buli lwema ntambudde n'enkomawo nga mbuuza ati nga toddamu kusomesa kuba ebyaffe tutambula oluusi n'omala emyezi ebiri toliiwo. Naye nga himma y'enkulu kwe kulaba nti toba na ilmu abasiraamu ne batagifunamu muki mugaso. Allah asaasire Sheikh Ismail Nkata. Abakulembeze b'obusiraamu mu kitundu kino mwenna twongera okubaaniriza District Nambalaze dda Sheikh Bashir Luwenda, mukadde waffe omukulu w'ettwale ly'Ennaama Sheikh Batemyetto, ate oyo abadde mulirwana wa Sheikh Nkata wali, ate era y'omu ku bakoddomi be Sheikh Saadi Kigula akulira ebya zaka, naye namulengedde awo Sheikh Anas Mivule akulira ddawa mu disitulikiti, Sheikh Umar Sebumba memba ku lukiiko lw'amajlisul ulama olwa disitulikiti eno, ne bamasheikh abalala, Sheikh akulira ebidaala, ne bamasheikh okuva mu bitundu ebyenjawulo, mukadde waffe Sheikh Haji Salim Kajubi chairman w'omuzikiti guno, naye namulengeddeko awo Haji Badru Bagonza omuwanika w'omuzikiti, naye namulengedde, ne Alhaji Bukandula naye namulabye wali awo. Abantu bangi okuva mu bitundu ebyenjawulo abali wano, abamu bavudde Mubende, abamu bavudde Mbarala, abalala bavudde Kampala, nalengeddeko dda wano ab'Embaale. Mwebale kujja kwetaba mu kuwerekera Sheikh Ismail Nkata ono. Allah subhanahu wa ta'ala nsaba nammwe abasasule musera. Tujja kusaba abakyala inshallah tenti eri bweggwa
tugenda kusalira ku line eno bwe tuti pipe eno nga bwegenda mudde mu tent wali nga bagitaddewo bamala ogiteekawo inshallah tujja kujjurukamuko katono awo inshallah taala. Mbadde njagala ntwala omukisa guno akaseera kano. Sheikh Ismail Nkata abadde musomesa ku King Faisal Buye Islamic Secondary School. Eyo fenna abasinga abasomesa b'eddiini abasekendwe gye twatandikira kuba yokka ye yakola ki ye yaliwo ate nga yatandika ne Sheikh Nkata wava ku jamia n'agamba tulina okutandika sekendwe kuno ey'eddiini kwe kugikola ki kwe kugitandikawo era emyaka gyonna gy'amaze nga amaze okusoma abadde musomesa musomero eryo. Nja kusaba aba King Faisal Buye inshallah taala mutuuse obubaka bwammwe akaseera kano kammwe. Headmistress namulabyewo batuuse obubaka bwabwe mu hadhara eno inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amanya namuganga Zainab Senoga, head teacher King Faisal Buye Islamic Secondary School. Ekyamazima Allah tugeseza n'okugezesa okunene ng'essomero lya King Faisal. Nze kama kwogera si bbanga ddene nga njoyininze essomero naye ekituufu bwe natuuka mu kifo ekyo ne nsinkanayo Seeka Nkata ne baseeka abalala n'abasomesa abalala be nasinkana nali muntu musanyufu nnyo mutima gwange. Bingi ebibadde byogerwa ku sheeyi ku boogezi b'ensinkanye boogera naye wallahi byonna byonna tekubadde kuwadde ekyobulimba byonna bituufu. Omuntu amanyi sheeyi obulungi wamukunnyonnyolera oyinza okulowooza nti alimu n'engeri okubalaata. Nze nga sinaba kujoyininga ssomero eryo nalinganga nga wonaagamba nti tuba twagala okumanya ilimu okwongera okumanya ku busiraamu bwaffe nga mpuliriza emisomo egy'enjawulo. Ne bwe natuuka ku ssomero nalowoozanga nti naye agendayo obugenzi n'asomesezaayooko maybe lunaku lumu n'avaayo. Wallahi Allah n'anteeka mu baddu ababadde bawangaala naye okuva ku Monday mpaka Friday. Office yange eno Seeka abadde recording nga yewaddako abadde alina omusomo gwa recording nga buli wakusatu naye nga sheeyi tayingira mu office ye mpaka nga amaze kutoola salamu. Abadde yankazako lya Mama Mariam. Seeka ye muntu abadde gwe mu mbeera gy'omusuubiramu okuba n'ekitiibwa kyonna kyonna nga teyeegulumiza. Tuba n'okusomesa ne tubuulirira abaana mu busiraamu bwaffe. Abadde asomesa abaana abo naye nga n'abaana bamumanyirirayo ng'omusomesa owa bulijjo. Nga ye muntu avaayo nga tuteekawo emisomo gino gitambula online ne gitumisa buli wamu ne gituuka wonna Uganda yonna n'okusukka Uganda. Naye nga Seeka kugamba nti Mama Mariam ekituufu kiri nti temwetema bingi ng'essomero. Ilimu gye nnina enkakatako okubanga ngisomesa abantu. Kituufu sisobola kwogera byonna naye sheeyi abadde muntu gotasobola kunnyonnyola bitendere byonna n'obimalayo. Allah bwamujjulidde nga tufundikira olusoma luno olusembyeyo. Twali tulina enteekateeka ng'essomero nga tuwangadde nga tulina shuba sabia nga tukomako idadi level. Netula tutekana tugamba Seeka tutuuse tutya ku mutendo ku level etuuka okubanga abaana baffe tetubagaba nga bamaze idadi. Waki tubeere ne thanawe. Nangamba nti ekintu oba okiteesemu amaanyi nze sisobola kusikatira wabula nja kubeerawo nja kuyambako. Wallahi twagenda okuwumula nga yenteekateeka eriwo tugenda tandika thanawe. Naye nsaba Allah tusobozese newankubadde amo tugjeeko tubeere ng'enkola ebeere ng'egenda mu maaso. Nsaasira nnyo basomesa bange bonna staff bakama bange twali tuwangala ne sheeyi. Nsaba Allah bannange abagumye embeera si nnyangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obwo bwe bubaka bwa Headmistress okuva ku King Faisal Sheikh gy'abadde akolera. Tubasaasidde nnyo, tubasaasiridde ddala. Ne inshallah fana iwe nebeeganye nga temusobodde
mubaweereze Mukinda yo gyeri inshallah yatandika. Akaseera kano sebo sabo okulicognizinga okutuuka kwa chairman wa Quran School Association, ekibiina ekikulira amasomero ga Quran School mu Uganda, Sheikh Ahmad Yahya Lukwago, ate nga yaliko ssentebe w'ekitongole ekikulira hijja mu Uganda. Tusaba abatudde eno naddala mu saidi y'abaami twegaziyiza nnyo tufundefunde bannaffe abali ebweru basobole okufuna ebatuulako. Abantu tulina bangi, bw'olabanga watudde osobola okwefunzafunza basobole okuyingira bafuneko we batuula. Sebo Sheikh Murtaba nkulengedde awo, Sheikh Anwar naawe nkulengedde awo, chairman w'ettwale ly'Ennaama Alhaji Hakimu Yulika naawe nakulengedde saidi yawo, yakiikiridde abayizi ba Sheikh ab'e Dubai naye mulengedde awo, ne bamashekhe abalala abatudde mu bifo ebyenjawulo besinalaba waawe batudde, mwenna tubaaniriza. Mityana tufunye okusoomoozebwa kunene nnyo ennaku zino. Tufunye okusoomoozebwa kunene nnyo nti mu myaka 5 gyokka, mu myaka 5 gyokka ekitundu ky'Emityana tufiiriddwa baseeka kumpi nga 5. Emityana tufiiriddwa baseeka, era twali twogera ne Seeka Nasone ennaku 2 eziyise emabega nga twogera ku Shenkata ne mugamba nti Shenkata omulaba agenze, naye okusoomoozebwa kwe tulina nti Shenkata kati bw'anaalwala emyezi nga 6 ani agenda okusomesa ddalasa ye nga bwetwogera ne Seekanasi. Twabadde tulowooza nti ajja kgenda akomewo, essaawa zizo Shenkata agenze takoze eki, takomyewo. Sheikh Yusuf Nsimbe omwaka oguwedde twamufiirwa, omu ku basheekhe yali asomesa mu Kiyinda. Ekiseera kye kimu omwaka ogwavaako emabega ne tufiirwa Sheikh Ulwa Matovu, ate omwaka ogwavaako emabega ne tufiirwa Sheikh Sudiki Tamale. Kitegeeza nti ekitundu kino tulina okusoomoozebwa kunene nnyo ku ludda olw'abamaseeka, nga bwe mumanyi nti ebitundu bino ebirimu eby'omu byalo baseeka tebaba baki, tebaba bangi. N'olw'ensonga eyo baseeka abasigadde mu Mityana bannange twenyweze, twegatte, tusobole okulaba nga tutambuza obusiraamu, kubanga ewavudde Seekankata kiyinza okutwalira ebbanga ddene nnyo wadde nga toleese wamwenkana, naye okuleetayo ayagala okwefaanaanyiriza byakola oyinza okukigezaako oba n'otakola ki, n'otasobola. Mukadde waffe Alhaji Ahmad Kalanzi nakulengedde awo Jidda Supermarket, Haji Amis Kibunga chairman wa district ye Mubende naye namulengedde, ne vice rector wa Nexus University naye namulengedde, chairman wa district Omwami Patrick Mugisha naye namulengedde, mayor wa Central Division Mwami Woto Navafred naye namulengedde, ne mayor wa Busimbi Division Musajja wa Kabaka naye namulengedde, Mwami Butebi owa Butebi Investment naye namulengedde, ne Dr. Anani ne Gimesi naye namulengedde saidi awo watudde. Akaseera kano ng'abantu bakyajjulukuka okweyongerako wali owa tenti gisembeze wali abakyala abo basobole okubeera nga bali mu shed. Alina obubaka bwonna bwozze nabwo obwa ssente oba obwa kaashi oba obw'ekiwandiiko, emmeeza eri wali inshallah taala mu buteekaawo biidhinillahi taala. Akaseera kano nsaba mukkirize ko MC wange
ye Imam Kasozi bwe twakoze obwemusi ku mukolo guno, ate naye muwe atutambuzeeko mu kanyomero akaddako inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aboogera musirike abantu bajja kutereera. Eyo yenkata bw'otaba faamu tosobola kumanaginga kidaala kino. N'olwekyo sizze kukola bwemusi naye nze kusooka kutuukiriza mulimu gwange nga overall wa programu kati bwefaanana. Twagambye tuziika ssaawa 9 zennyini, so okuziika tekutandika 9. N'olwekyo abanene bammwe bwe batuuka wano mu tayimu erireeti, saagala kuya complaint nti gundi yazze ne bamugaana okwogera. Teyabadde redde kwogera, yali badde yazze mu budde. Ekirala tusigaze eddakiika 3 gokka mu kidaala, ate twagabagaba mmere. N'olwekyo addakiika 3 bwegaggwako aboogezi abaliwo baggwa nga tugaba emmere tutegeka ebyokusaalira, kubanga okuva wano ogenda wetugenda okuziika ziri kilomita 16 nzipimye practically. Saagadde kumbuulira enyenze nezeepimira nemmanya, ate saagala omukolo guno gutuleme. Ekirala, abantu bangi mwagala okwogera ku nkata naye temusobola kukola ki, tetusobola kuggwaayo. Ekyokubiri, mu bigambo bye byennyina ku lutambi, wasinga mbadde mbyeyogerera mwaligambye nti imaamu otaddemu ebyo, teyayagala kulwisawo puroguramu yonna eno. Yali agala tujje tutegeke tugende tuziike. Naye olwaleero bwe mbadde managinga system, nvudde gyali eri nammwe abasinga gye mubeera eno nenkola ekyomumakkati. Ekyo kyemulabye kyekyo, betulonze okwogera beebo. Gweyagala ayogere, bw'atafunye mukisa tafunye, kubanga obudde bwebwo. Era Sheikh Zakaria ono saagala mumunenye, yenna ayagala okunenya nze, naye bwe mba nkoze ekituufu sitya bannenya. Yenna olyenga agala okunenya akole ki? Abadiaspora baagala kwogera. Naye kindeese wano bigambo bibiri. Ekisooka kubabuulira puroguramu wetuuse. Ekyokubiri, omuntu yenna bw'oba okakasa nti nkata alina ebbanja lyo, Sheikh Bukoyimirira oyo twaha aliwa muto wa Seeka ajja kujjano mujja kumulaba. Twaha wuuno uyo mulabye. Oba oyinza okusoba mpola, oba omukyala oyinza okugendagana mukyala we, oba n'ogamba ani maama weebali nti problemu yaffe yeeno. Abo bonna bw'oba batidde jangu gyendi. Details endala si za kidaala. Temusuubira ntugala kuyimirira nti Seeka alese abaana bannange. Bw'oba owulira nga Seeka nkata akulumye, oyagala kuyamba kuki? Bwe tuva wano ennaku 3 bajja kuba wali ng'ogenda nga bakuligestalinga bulungi n'ennamba yo, si byakusasamaza mu kidaala. Tujja kuyamba abaana ba Seeka, tugenda okunoonya nga tetulaba baagamba be baani, kubanga baagambira mu ki? Excitement n'okutya okungi. Emotions tuziggyemu, excitement tuziggyemu, sentiments tuziggyemu, tukakasa nti Sheikh akoze eki? Afudde. So abantu betutaddewo okutuyambako bwe bagambye okukola ekintu kye tuba tukola. Era Seeka ono njagala kumugamba nti okwanjula akulekera awo, kuba ayanjula nnyo abantu bagala kunyiga nze tewannyanjudde. Mwenna tubalabye, ffenna abali wano tulina taiteki baziisi. Ffenna abali wano ranka zammwe tuzimanyi, tuzibalekedde, naye tulina taito ki? Tuzze kuziika Sheikh, tubeere mu ekyo, tubeerewo, atulabye tatulabye, tugende mu maaso n'ekyo. Ebyo bye njagadde okukiryalinga, then Sheikh aleeta aboogezi abasigaddeyo, tutandike okutegeka emmere. Nga bwe mulaba emmere tegabulikika.
era wanyina kukola ekitali kya bulijjo ate abakulu bano bonna abatudde bano bengenda okulisiza ku nsiniya ate abatudde eri ku ntebe bengenda okulisiza ku ntebe. It is your choice. Oba olya oba tokola ki naye emmere weeri temugamba nti mu keesi ya sheekh tebalisse. It is your choice. Neyanziza nnyo neyanzeege mukkirize badictator bwetyo bwe tubeera naye sometimes tulongoosa olw'okukola ebiragiro okusinga okugamba okuteesa kwammwe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munzikirize no nga tannava ab'ebulaaya mwenna abaliko mbalabye obubaka tubufunye okuva wa zaidi ab'ebungereza, okuva wa mamlaki ab'amerika, okuva wa Sheikh Jumba ab'amerika. Tweyanziza nnyo 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 mutuweerudde omulimu gwaffe tugutambuza bulungi. Bannange eddwaliro twasasudde tebatubanja n'ebitambula wano tetuli bubi. Ebisigadde byonna tujja kubyogerako nga tumaze omulimu guno. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanziza nnyo obubaka bwa imaamu. Ndowooza nange mundaba era dictator nange nnyimiridde ne mukolaki ne mujjayo. Oyo ye Imam Idi Kasozi abawulira programu ya kkiriza obagaana palamenti yammwe ku lunaku lwa Saturday mutera okumuwulira mu nsonga z'ebyobufuzi wa Jema wa Justice Forum era abajjema emikyala wano webali. Mulimi agambye siwa bya bufuzi muki mulimi. Wadde yaŋŋaanye okuddamu okwanjula naye nsabakirize wano ababiri bomba anjula enkome ku abo. Katikkiro wa Kamuswaga okuva Ekooki waali oyo mbadde sobola mubuusa maaso ne Sheikh Ali Kasaliko okuva mu ofiisi ya Supreme Mufti yega disikazi w'emityana. Akaseera kano mukkirize mpite twaha ku lwa famire ya Sheikh Nkata ajje atuse obubaka bwa famire. Ekiseera kye kimu nga ne Sheikh Batemyetto yeetegeka okujja okutuusa obubaka bw'abakojja ba Sheikh muhadharin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mpozi nga ngende kubako kyenjogera ku ba family. Nja kusaba abakulu bano babaawo bayimuke njogere nga bayimiridde nga mbetegereza. Master Sekito bwabaawo, Hamadi Lubega bwabaawo, Haji Kagwa bwabaawo wali, waliwo gwe twakazaako Gangu Yahya Gangu naye bwabaawo. Abantu abo Master Sekito simulaba. Abantu abo benjogeddeko Hamadi Lubega, Master Sekito ne Haji Nowe Gangu ne Haji Kagwa noza bali bana. Mubetegereze balina ensonga eri Sheikh bwabadde atambuza omulimu gwa daawa. Wakati nga sinaboogerako mbebaza olw'okwagala muganda waffe Ismaila Soimani Nkata. Ffe nga abafamile alhamdulillahi rabbil alamin tusaba Allah abagale nga bwe mumwagadde. Atusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli omu alina kyamuyizeeko abeere nga samunkola seekala ajja okubeera nga akifunamu. Mulimu ku bigambo bye yatuyigiriza mu dalasa ye yali ayigiriza n'agamba nti bamaseeka musaasire abasiraamu bemukolamu daawa abamu tebamanyi. Era ennaku zino abadde agamba nti nsomesa baana bato, abakulu mwayitako mugende n'omulembe w'omukadde naye abaana bano abato
wadde nga ate abakulu be badde basinza okyenyigiramu naye bw'oyitako ebbali okakasa nti ate kyabato kitegeeza nti abadde agasse abakulu n'abato. Basiraamu obulwadde bwa seeka nga Haji Kagwa bwe yabogeddeko bwe butwe bwe bwabadde. Enzijjanjabaaye mukadde wange oyo ye yajjojjogerako bw'anaaba alinayo akadde. Endwala ye bweti bwe yabadde nga Haji Kagwa bw'ayogedde, enzijjanjaba ye ebadde bwetyo. Seeka mu bimu ku bigambo byekyesituza abantu bano Master Sekitto lwakuba taliiwo mu bibadde bikwatagana n'ebyenfuna. Seeka okuva lwowulidde emyaka 30 ng'asomesa abamu ku badde batava mu taalimu ze, omu ku ye Haji Kagwa mu kaseera ak'obuzibu ng'embeera temunaba mumutegeera mu abalinamu ku mutaka ye yali amutegeera. Era ensonga lwaki tumwebaza nga ffe abafamire Haji Kagwa olw'omulimu gwakoze eri sheekhe mu kumuzzaamu amaanyi n'atatendewalirwa. Sheekhe abadde mukozi naddala emirimu egy'amaanyi naye nga si gijjo yekka, ne mukadde waffe bw'atyo bwe yali mukozi akeera kulimako najja mu tawuni abamu bamulabiranga wano nga bamanyi talima. Haji Kagwa yoyo yabadde message eri abalinamu akantu okwetegereza abawalimu obutakola bye mubasuubira mubeere nga mubanenya. Abalinamu akantu mwandibadde mutegeera abawalimu tandikira ku beewammwe. Sheikh abadde atugamba ayagala ettaka eggimu okusigako, va mu tawuni kanso otambuleko pikipiki wekutwalira emitwalo 2, wekutwalira 2 ogatteko 15,000 oyingire omuzikiti gw'onasanga wewali ettaka ki ng'ategeeza omwalimu w'omu kitundu omwo muzikiti ogutaggala ogutalina na luggi n'ebirala bingi. Master Sekitto ali waggulu wali ku nkondo eri. Master Sekitto yafuna obulumi eri eddiini ye nga abeera ku King Faizo awulira Seeka asomesa mu tawuni buli weekend. Embeera nemukwatako butya bwagenda okubeera nga butya bwafuna ebintu bino bantu banna babiwulire. Era mulimu omu ku bayizi yagamba nti abantu b'emityana tuli babi. Eno eddalasa ebadde eteekwa kubaamu n'abantu amakulu nti ab'emityana tebategeera kye babadde nakyo. Naye Seeka abadde mugumu ng'alikodinga ebintu ebyo n'abagamba nti wallahi ne bwe ndibasiriwa ate bajja kubitegeera. Kyenkakasa nti bw'oba obadde wamukyawa langi oba feesi oba ntambula oba ki kyonna bw'amaze okuva ojja kubikola ki? Ojja kubitegeera. Yatuuka okubuuza n'abagamba nti bwe banaaba babuuza ku mulembe gwaffe emyaka gyaffe gye tuyiseemu ne bakubuuza nti wasoma kwani, olina okwanukula ansi eyo buli omu afune gwasomako. Omuntu owokubiri Sekitto yatandikawo sisitimu ey'okulikodinga emisomo gya Seeka ng'atandikira ku Qur'an eyasooka. Qur'an eyo Seeka ng'agivunula yafuna okusomozebwa naye yali munywevu. Era olumu mufuti akyalako wano Sipiri Mufuti Kayongo n'amunyonyola nga bw'atandise okuvunula Qur'an n'amugamba n'agisobola kyogendako kimanyi. Allah abasaasire bombi. N'amugamba nti katugezeeko. N'agitandika sitole yayo ngazi nga mwajuira nga balikodingirako obusimu bwaffe buno obukadde nga bayiiyakayiiye ne bakatetenkanya ne basaako siponji nga amaloboozi gayiseemu empewo. Oyo Master Sekitto okubeera mmwe nga mutegeera nammwe yazuukusa oba yatanula sheekhe okubeera nga mumutegeera. Era yabadde driver we paka ku ssaawa esembayo. Mubamu ku basooka okubeera nga Qur'an bagifuna ebakwata sheekhe agende okubeera nga atandika okukola ki? Okumanyika. Yali omukulu ono Gangu. Era yafuna okusomozebwa eri sheekhe n'amugamba nti bw'obanga olina akazibu ate si musajja musabi kyekituufu oba alinamu batalina nga tayinza kukusaba
okujjako ababadde bamumanyi nga gwembalaze Haji Kaggwa yasobola era bale tumwogera nti abo asanga akaddako embuzi angambako kakole ki katwale. Musajja ono gwe mulaba y'omu ku baasooka okunoonya sheekhe ng'amukubira ssimu n'amugamba Qur'an gye wavuula yamukwatako nnyo. Era mu kugulawo omuzikiti gwa muzeeyi wali waka wetusomera ku makya ye yali omugenyi omukulu naye ng'akantu naye kaalimu. Era twavaawo nga amaze okuwa yalinga omuzikiti gwaffe amasanyalaze agalimu yagasaamu ono n'afuna ekyamukwatako ennyo ng'akyadde ewaka wa sheekhe yasangamu obutebe buno obwaffe sekabadde atera obwogerako buno bumwasajjute. Ono n'awulira ensonyi okusinziira ku ddaala kwe yali bwe yatuuka ewuwe n'amukubira akasimu abadde bawulya sitole y'entebe eziri mu nju ya seeka yali musajja ono. Awo abasinga bwe bagenda okutandikira okumanya ki sheekhe. Omu ku basajja yakola omulimu ennyo obudde obwo yali Hamadi lwakuba taliiwo. Hamadi Lubega ye yakutte ekibinja ekigenda okusima entaana. Hamadi yamugamba nti seeka Qur'an engere gitunda naye ne mu Kampala ngenda kugitwala. Yali ku siddi naye bwe ngitwalamu basajja bakambwe nga yeraliikirira mmwe si bali nga yeraliikirira bamaseeka kanjitwale naye bagigoba ngikola ki ngiyiwa. Ne bagikwata ku butambi n'agitambuza. Hamadi yatuuka ku ddali mugamba nti seeka tugiteekemuuko akantu batuweeyo kaki kubanga ntambuza sente nziza sente. N'amugamba bw'obanga otandise okugitunda ebyo ogitundanga ggwe. N'abaali bagigula baali we bali ng'era bajagala ogigula era baali bagitunzeeko mwe bali nga bo bagifuula ki business. N'amugamba Qur'an Allah yagituwa bwere saasomera ku sente za taata saasomera kuzaani lwaki nze nagenda nengisoma ate bwe ngitegedde lwaki ngitunda katugigabire bwereere. Naye wagenza okujjukira Allah kumujjulula fil hakika ng'ebimu ku bibala byayo birabika nga birabise nga Seeka Bosa bwe yagambye nti baamukyalirako yabagamba nti ne bwe mutalijja kukola ki kuziika baali bajjeeyo ekitiibwa kye netutumu Allah subhanahu wa ta'ala amuteeka mu bantu bamumanye. Muzimu ku dduwazi yatusomesa yagamba baseeka abasiraamu tulina bapya lwaki tubakwasa ebintu ebingi nga waliwo bitonotono bye balina okutandikirako bagende nga mwana tomutandikiza ku mbiri nga amanyo tegajja kumera gajja kulemala. Nagamba omufu bw'aba afudde bagambe ebigambo biri Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamuhu. Bwe baba tebamanyi bisigadde kale nga alhamdu agimanyi ebisigadde ayogera ebyo. Kyensuubira nti tetunaba kusaalira sheekhe biyinza okuba nga si bizibu gye tuli kale gwe atabimanyi biri bwe biba bikulema ebuuza neyibawo nti babigambye bitya alinaanidde muno kisome mu lwatu kisome nga eddoboozi livayo ne munakikole ki at least oyogere ebyo ebigambo bimeka. Era waatuukidde mu biseera bino ebisembyeyo yabadde meseji ye ti abange kitutwalamu kuziika twagala ebintu bibiri ate Allah bw'abikuwa tobanja kirala. Allahumma ghafir lahu Allahumma rahamuhu. Kale gwe yogera ebyo paka lwe banaatoola salaamu. Kyenkakasa nti ffenna tubiiza atabiize gunaaba musanguko. Ekisembayo Allah subhanahu wa ta'ala asaasire ne muzeeyi wange Sulaiman Kabali kubanga Seeka Nkata bw'ava mu ssomero yakkakkana wansi ku kimeeza kye mundaawo n'amugamba jangu nsomese ngaki Qur'an buli lunaku bagisomanga Qur'an buli lunaku. Era lwabatali bamubuuza babaddewa hatta yatuuka ku ddaala ng'asula bamunaanika olumu n'ayingirirwa ababbi biseera bya dda nga baagala bamanyi alina ssente naye ng'ate misikini ensawo ebadde nga bw'ogimanyi. Bwe bamuyingirira n'amugamba nti todda mu kyalo gula akatamu k'owerewa n'amuwaluumu awo mu tawuni awo. Era nakati abadde agibeera mu ssaawa 7 olumala dhuhuri wano nga yebaka paka ku 10 kayita kayiruula yagamba kaalingayo eri n'akalemerako era wafiiridde nga akyali mu mbeera eyo. Naye ekyomukisa omubi tine mu famire tebakimanya naye nga kyali message lwaki waali yali nsonga muzeeyi kumujjayo eri asulawo Qur'an bagisomerengawa
era gamba bagisomanga ne bagiddamu. Kyemwogadde wano ekyobwetoowaze eri abantu filakika nomuzeeyi yali akiina eri abalina kyebamanyi ku ddiini yaabwe, kubanga si kyangu omuntu yenna okubeera ng'asomesa mukadde we. Mpozi tumaliriza ku bikwatagana n'amabanja ga sheekhe, waliwo eyaleese eddoboozi nti seeka alina omuti gwe yaseesetula ogw'amasannyalaze ne bagumujjako ssente nnyingi. Naye yogerako nti waliwo eyampola nseesetula omuti gw'amasannyalaze ogwo bw'aba waali nga yazze okuziika nga ddala akyabanja, yandibadde alipootinga nga bukyali, kubanga abadde alina we yasenze nga ayagala kuzimbawo obuzigo, ayongerezeeko ng'eteekateeka ebadde etambula. Allah nasalawo abeere nga akomaawo. Nabwe kityo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mukadde waffe abatamutegeera nga mulamu likodi alina gyaleseewo eya Qur'ani tubeere nga tugigoberera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mukadde waffe abeere nga amusaako okusaasira kwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebiganye ng'omutonde abeere nga amusaasira. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala wabanga yakunyiza nga ddala tomuwayiriza, tukusaba obeere nga omusonyiwa. Niba banga obadde omuwayiriza buwayiriza ate tukakasa nti oli mubi nnyo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala wakati mu ffenna abeere nga atusaasira, ffenna atuwejja n'ekitiibwa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ate kati katufune obubaka okuva mu bakojja ba Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. رب اصلح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لسان يفقه قولي ثم يسلم على من جاءنا بالهدى محمد صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. bannanga ab'ebitiibwa mwenna buno bubaka bwa bitundu nga 2 oba 3, obubaka bwa mwannyinaze, obubaka bwa bamaama baffe, obubaka bwa bataata baffe. Tusooka okwebaza Sheekhe Allah amusaasire, yatwagalirira nnyo mwannyinaffe era tetwajula. Bataata batugambanga ensonga emu bannyinaffe bano banga babafumbiza nti bwe mba nkugabidde ki ddala. Era mwannyinange oyo bingi ebyamusomoozanga mu bufumbo nga bumumanyi, naye nga mugamba taata batugamba batya. Kale nno mwannyinaffe Allah subhanahu wa ta'ala tugezesezza tugume, naye antumye n'abeebaza mwenna kubanga alaba ebiti ebyenjawulo, naddala amasheekhe ab'enjawulo, bahaji ab'enjawulo, abasiraamu ab'enjawulo, abatudde ku butebe benzikiriza eb'enjawulo, mwenna ekitiibwa kimugumizza agumye. Naye n'abasaba ensonga nga 2 oba 3 nti sheekhe abadde ayagala nnyo mwannyinaffe, era ng'ebiseera ebisinga amulinda n'essanyu, ne musabira Allah amugumye nti oluvannyuma lwakyo kyekiddako. Ekyokubiri nti sheekhe amulekedde abaana nga bavubuka nnyo. Oba oliawo omwana bw'aba muvubuka bingi ebimugambibwa alabanga ebyolusaago, mumuyambeko oluvannyuma sheekhe bbaawo genda, waleke kubeerawo kawumugo akava mu baana. Abeegayiridde nnyo bamasheekhe Imam Kasozi, mwannyinanze akusabye teekayo okutowulirize, oleke kubeera yoga nti sheekhe maka ga sheekhe gakutte omuliro. Ekyo akikusabye. Bataata bayagala nnyo okufumbirwa abawalimu kubanga waffe tubawala. Bw'oba emutetema oddako ekikube n'ogenda eka abalala omunda ngera bw'abagambye nti yanoonya ebyengera
yewali bataata baffe abaagala obuwalimu era balinanga enkola nti tebakalubiriza nnyo mu kukola ki mu kuwaayo abawala baabwe eri abaki abawalimu era bafuba nnyo mu bawalimu be bagabira abaana babatwala kumukumu abawalimu basatu waliwo sheekh burhani oba waali sheekh kabuye nga kyebanoonya ensigo ennungi nga balumwa nti oba oli awo ku migongo gy'abaana abo kulivaako abo balisaasanya eddiini gye baayagala ennyo naye tusabira nti bonna allah yabatwala batata baffe allah abasaasire era tukubiriza mu abaana baffe bwe mba wembuli nga muwulira bakitaffe balina kye baagala nga baagala omumuli omulungi ogw'ekigambo kiki ekirungi kyenkata bakoddomi bange abo bonna nze nali taata wange yankwasa obuwalimu naye nali mubuuka muto naye yaŋŋamba nti gwe muwalimu wowa